Kale tuli ku Fik Media golaba ye mukyala Nava Kasengejje beredde n'amanya amalala mangi gagenda okubanga atweyanjulira nkimanyi mumanyi mubadde muwuliriza ku Sentinel Radio mulese tugenda kuwaya mu kimu bibiri ate oluvannyuma tujja kumweyongeza nsanyusa okusinkana nnyabo nage nsanyusa okusanga sebo gamba otya neyagalanga bondaba ate omutanda kasayala biseeko ekyotera essanyu tulina liyitirivu nnyo ng'Abaganda. Abatulaba beyanjulire abatulaba abalaba Fik Media nze Nava Kasengejje neyita omwana ow'Abambejja naye era nga be banzaala mama president to be mama speaker ate kati ng'era ndi mama Kimanya anti neesimbawo mu Kimanya ward kati awo nenfuuka mama Kimanya. kifo ki nekisimbawo ku kya woman councillor ate nozija ku kya woman MP era ali yanneegendereze mujjira bane tubebaza ku kadi yakadi soko bireke oli ngasese ebyakadi soko biveeko tuyinza kikyotidde nnyo olina akatengo baswaira mu briefcase munaye 226 wandikyusaamu nandikyusaamu singa omukulu anaaba takyusizaamu mu nkola ye ey'emirimu naye bwe ginaaba gikyuse naye kati muleete tubitegere bigenda mu maaso erudda eyo. Mbadde neebaza abalabi ba Fik Media abasubscribers mwebale nnyo mwebale kumuwagira Fik naffe wetu tugenda kutandika okubaleeteranga ebintu ebyenjawulo tugenda kwogeranga ku nsonga ez'enjawulo. Ndi mukozi ku Sentinel Radio ey'ekyasa ey'omusumba waffe ey'ekereziya era nga nkola program bagita seeyeeya eva ku ssaawa 4 paka 6 of course okuva edda byentambulira mu bimanyi byabamaama bataata so tugenda tuna nnyo mu nsonga ezo okulaba nga tuziggusa bulungi ennaku zino olaba ebintu biringa ebitatambula bulungi naye ng'ate tulwana okulaba nti bidda mu straight line. 88 katonyeze ate badi totuwidde kuginonyaga Sentinel eri tuli ku 88 akatonyezeemu Centenary FM radio ey'ekyasa bwe tugimalayo okubeera yakyasa anti abaana obalaba bonna baabwe bavubuka nvummulo bato. Kati programu eno biki by'osinga gundi akanyomero kaffe kali ak'okuyamba abantu abali mu buzibu kakyalimu? Akakanyomero tukayita kindi ku mutima tuba tuyamba abantu abalina ebizibu ebyenjawulo ababakaaba abadaaga naye ate twateekamu kati n'ebisanyusa okulaba nti abantu tebabeera mu depression tebabeera mu bintu byakweraliikirira byokka kale twatabulamu ebintu bingi nnyo. Ate leero tuze ku press conference era nga twagala kwogera ku kijjobi kyaffe mulongooti 2024 kiriwo ku Sande eno ennaku z'omwezi wano wenyini bwe tuli yensonga lwaki naawe ndabyeko naye olwakadde kansooke nkwerekereza abakulu eri baagala kutandika. So